Oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga bannayuganda balindira okuganyulwa amafuta agali mu bitundu by'e Bunyoro gamba ng'okufuna emirimu egy'enjawulo basobole okweyagala. Ye omu ku bakulira ekitongole kya Tulo Jimmy Mugerwa ategeezezza nga bwe bamaze okuwa Pulezidenti Museveni enteekateeka y'okusima amafuta era ng'ono ateebereza nti mu bbanga ery'emyaka 2 gyokka bannansi basuubirwa okutandika okweyagalira mu kyobugagga kino. Tubaziwadde plan mu luzungu baziyita field development plans. So tuziwadde gavumenti nayo ezeekebejja wenemala okuzeekebejja n'ezikkiriza ejja kutuwa kye tuyita license oba production license mu luzungu. And production license eyo etukkiriza okutandika okukola ku ngeri ky'amafuta gye tuyinza okugajja ku ttaka. Ono ayongedde n'alambika bulungi emirimu egy'enjawulo bannansi gye bagenda okwewangulira ng'amafuta gawedde okusundibwa. Bannayuganda bangi bajja kufuna obumanyirivu n'okuba nga basobola okukola mu industry ya oil and gas etabadde mu nsi eno. Sente zijja kujja eri gavumenti, abantu bajja kufuna emirimu, abantu bajja kuba supplier, ba welder, buli omu alina emikisa mingi nnyo egiri mu opportunities nyingi nnyo eziri mu oil. Bwe batyo bannayuganda bategeezeddwa nti tebaggwamu ssuubi kuba tewali ajja kubalemesa bugagga obufumbekedde mu mafuta gaabwe. Joyce Namitala, WBS TV, Kampala.